Kitalo nnyo ekya mukwano gw'abangi Honalebo Muhammad Ssegirinya atuvudde ku maaso olunaku olwaleero wano ku ddwaliro kkulu ery'Ensambya era nga baganda baffe mikwano gyaffe tugenda kumiisinga nnyo obukozi bwa Honalebo Muhammad Ssegirinya. Tugenda kumumiisinga nnyo tusaba Mukama omwoyo gwa Ssegirinya mu waffe. Mukama aguwe ekyumulo eky'emirembe amulanirize ate era agwanirize mu ssanyu. Baganda bange mikwano gyange Honalebo Ssegirinya Muhammad ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero omukama amuyise wano lwabadde ali ku ddwaliro kkulu Lubaga wafiiridde mu kiro ekikeesa olunaku olwaleero. Tujja mumiisinga nnyo mukwano gw'abangi Sseggi, mukwano gw'abangi, omukwano gwaffe amaze okuba nga afa naye nga embeera bw'etyo bw'eri baganda bange, embeera ya bunkenke nnyo wano ku ddwaliro Lubaga. Ssegirinya waakutukidde olunaku olwaleero, embeera ebadde yamutabukako nno mukwano gwaffe naye bamugezezzaako kumuddusa ku ddwaliro wano Lubaga bw'atyo n'akutuka enkya y'olunaku olwaleero. Bambi tujja kusaba Katonda amusonyiwe byonna ebyasoba ku Ssegirinya. Amusonyiwe byonna ebyamusobako ate era amuwe ekyumulo eky'emirembe. Ssegirinya waffe mukwano gw'abangi, omwagala w'abangi, tujja kumumiisinga nnyo banange. Ssegirinya obutwe yabuliira mu kkomera, okuva we yava mu kkomera obulamu bwa Ssegirinya bubadde munnange tebudda nga ngulu. Embeera ya bunkenke nnyo wano mu ddwaliro Lubaga. Ssegirinya waakutukidde bwe badde bamuddusaayo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Mukwano gw'abangi Honalebo Muhammad Ssegirinya bw'atyo bw'agenze. Tusaba Katonda amusonyiwe yenna ebyamusobako, tusaba Katonda agumye abafamire era tusaba maama Ssegirinya ayongerere ddala okuguma. Mbeera si nnyangu naye ebigambo weebityo we bizze bubi naye nga bwekityo bwe kiri baganda baffe. Ssegirinya Muhammad amaze okuba nga ayitawo. Njagala nkwe ku bigambo bya mukwano gaffe Ssegirinya Muhammad bye yasembyeyo okwogera bw'abadde nga tannafiira ddala olunaku olwaleero. Ssegirinya alese obubaka obuno. Bosco tumututte tutya, tutayiza tutya Bosco, Burodidele Revolution tugitambuza tutya, munnanga ali bize nnyo era obudde obutabulina ono ali kirasa above
ali bize era kati bw'omugwako asoma butabo bw'abasajja bali abalwanyi ba great thinker bwe butabo bwalimu kati ali bize president waffe asoma butabo obwo obw'aba revolutionalist obw'abankwame Nkrumah ba Patrice Lumumba bwe butabo bwasoma ali bize sireka sana asoma n'ofisaawo akasekendi atunule kwebyo by'owandiika ali bize era abalabe eyo Stella Mugenti president ali bize nnyo tabirabanga nako nze nsobodde okubiraba era kati nze olina ne chance okubanga mbirabye nenzija ne gamba nti nze Ssegirinya nganze mbirabye weddeko tabiraba talina budde munnanga ali bize atekanyiza gwanga tuli tutya maaso tukoze kyokulaba nga eggwanga ligenda ku level endala munnanga ali bize nolwekyo bw'obanga olowooza nti by'owandiika munne nnyo azala okubanga akitaki amanyi nti ne mu nsi ndowooza takimanyi nti nagyoli munnaye ebbango lyaliko kati yaliwanika so munnange mbadde nkusaba madamu Stella munnange weddeko empapula gwe wakola ensobi n'ojjayo zaabwe awumani MP ne bakuba kiriza nti bakukuba banange ebintu byakukkiriza bino kkiriza nti bakukuba linda 27 onodda kubanga awo ojja kuba ofunye empapula ez'ensi yonna gy'onoolagamu ate era bannaye kwegamba bagamba nti obwongo obutono bukooya bigere omanyi lwaki mbagamba ekyo Stella Nyanzi ali mu kusaba political asylum alina omuweesa political asylum bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bali eri mu kampu gyali e Kenya era ndowooza baseka kubanga jjukira bw'obeera mu asylum kati nga bwali mu kampu bamonitalinga Facebook account ye biki byawandiika biki byassaako biki byawandiika biki byassaako kati balengera alumba revolutionalist ate gwagamba nti eggwanga yavaamu muno ng'eggwanga terina mirembe bw'avaamu ng'eggwanga terina mirembe nadduka e Kenya ne bamuwa kampu Stella mwali n'abaana be kati ali mu kulwana eggwanga likyuke ate gwali mu kuvuma kani imagine kyokala bagamba nti obwongo obutono bukooya bigere kati bagenda mugamba nti ddayo Uganda kubanga ali mu kulwanirira Uganda ate gw'ovuma kitegeeza Uganda teri ttabu mugenda kulaba ennaku ntono nnyo nga bamukutte n'abaana be babakubye ku baasi mawingo babagamba muddeeyo era abana bakwaluwa paaka awo n'eri ku Kilimanjaro bus paaka n'eno ku gundi simanya kwaliseero mwe munjo mulabanga Stella bamutisse ne tiimu n'abaana be babakubye ku mawingo baasi babazizza mbabuulira mazima because asaba political asylum of which nze naye tukkaanya oba kitegeera nze naye tukkaanya nti Uganda nfu kati alina omuweesa political asylum amuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini yalina omuweesa political asylum nga nnyonnyodde ti ono ngaye mubimanyi saagala bigendamu mu details kakati yeerabidde nti akawunti ye byawandiika bye basoma kati ndowooza bakeera ku makya ne bamutunuulira bati bali abazungu bali mu kusaba political asylum ndowooza ne baseka ne bagamba naye ndowooza kati ye bo bamutunuulira bati ne banyeenya mutwe kati kyatamanyi kino nakyo muyambye n'ekimugamba kwegamba gyobala naye Katonda ono akuyambanga n'osoma naye bw'osoma ate toyitangako waliwo mu economics waliwo kye bayita diminishing returns mwe abasoma ku economics waliwo kye bayita diminishing returns nti ekijjula kiyiika nti oyinza okukwata jaga n'oyiwako amazzi n'ejjula kati bw'otandika okuyiwako amazzi amalala ng'ejjudde gano agayiika emabbali kati kitegeeza toyina kyokola kakati Stella mu concept ye economics tumutwalanga diminishing returns ekirina omuweesa asayiramu kwe kunnyonnyola n'agamba eri nti bannange twaleeta ne pulezidenti n'awangula akalulu bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja n'amubba era Uganda teri mirembe abazungu ne bawuliriza ensonga ye ne bamuwa political asylum mbabuulira mazima kino I predict mugenda kuyita
mujjalanga bamutadde ku mawingo basi bamuzizza mbabuulira mazima kino mbabuulira mazima kali osabye political asylum ali mu kulwana eggwanga likyuke gw'osota logically abazungu tobayita bafala era ndoza bagamba bakeerawo ndoza ne bamutunuulira bwe bati n'ayambuka nakkirira n'ayambuka nakkirira n'ayambuka nakkirira n'ayambuka nakkirira kati yalowooza byawandiika pulezidenti abiraba pulezidenti ali bize abaali awo Barack Obama namukubira abaali awo Joe Biden namukubira abaali awo abemmeri ne bamukubira nti tugivuge nga tugiza busabala oba tugivuge we wali amazzi amangi kati pulezidenti ali bize mu ebyo oba kitegeera pulezidenti ali bize mu ebyo nnyo ali bize nnyo